Kakosfax 256 tubaliza program ya Senga ndekerawo okisusaamu okisusaamu wama tubaliriza twagala okwebaza abatulaba ebbanga lino lyonna abazenga batugoberera mu program ez'enjawulo eza Senga n'abayina bye muyize abamu tebayinza kujja tugamba oba oluusanza n'otakomentinga wansi naye ku kye tukugambye noba ng'oddayo ng'okikola ng'okigezaako osanga amaka essanyu lyaffe nga amaka gammwe gateredde nga neneeyisa ekyuse buli kimu nekitambula. Amannya gange nze Kakos, ndi ne omuzaana Nansuuga Brenda Senga waffe Senga wa channel. Nja kubasaba bwebanga yempisa yaffe mu Buganda osooka obavuze Bawa osinza kutenguwa ate era nga yempisa yaffe mu Buganda ng'oyogedde okusooka okumanya ogenda okuwayamu nabo engeri gye balimu. Nange nno eno gye ndi bulungi naddala bwe mba ngenda okuwayamuko nammwe kasweki nammwe muli bulungi bannaffe abatugoberera ku Kakosfax 256 ate era ne mbeebaliza ddala nnyo nti kyemukola kyamaanyi kya ttendo temukomaawo naye ate temukoma ku kugoberera kunyumirwa kwokka ate muteeke ne mukola ekintu kigezeeko tetuba twogeddeko nga Kakos bw'ayogedde tulabe ate bwe tunaafuna essanyu eryolubeerera. Omuzaana Nansuuga Brenda omubwati Senga wa channel Kakosfax 256. Senga waliwo ebintu byenkumisingako oba tolina bulijjo njagala okikugamba simayiro ye ate sikikugambanga era tokingamba odese n'ensonyi abulengane munange nkuwulireko Brenda simayiro ye yogimesenga era olumu lwakuba nti video call nalwadde ogamba musindikira yakagoni ng'osekamu naye ate nanze nina engeri gyenyinza kukikolamu tokisusa nga tetunaba kutandika mulamwa gw'olwaleero njagala tusooke twekoneko katono buyikwe ŋŋando buyikwe eyo ŋŋando kituufu kirabika kyekyo ekitundu bwe mba seerabidde Senga abakyala embeera mwe tuli ey'omuggalo buli omu agitegeera abantu tebakyakola kumpi buli mulimu naye wiiki eno tugenza okugimalako nga amawulire gatandise okutambula nga abakyala ebitundu kumpi 9 ku 10 bakuba babba baabwe ebibongo olw'embeera eriwo. Nze sirina appetite nze simanyi wetusobola kutiisaamu tutya nga tetunabagenda mu mulamwa gw'olwaleero kubanga baloopedde na minisita mulamba minisita Diana Mutasingwa akolanga minisita ku nsonga z'owa president ne bamuloopera mu lukiiko gaggadde era ndalabye amawulire ne ŋŋamba nti akube tukamala era ogenda kumpa ku mbeera y'ejjoogo y'abasajja eyabadde nansana nga omusajja aleese omukazi omulala omupya n'agamba omukadde nti va ku kitanda munno yeebatowa omukyala singa ali mu mbeera ng'eyo bwetyo ng'emutuuseeko ayinza kukivaamu atya ebintu bibiri oluvannyuma tuyingira omulamwa gw'olwaleero. Nja kusooka ne kuno ogw'ennansana gwokusise mangu gyombi nkwatako naye nja kutandika n'ogw'ennansana banaye mujooga abasajja mujooga nkiddamu abasajja b'ennansana mujooga yakisusiza bonna naye omukazi yabadde mugumu yayinze ne bukya n'amuloopamu omanyi Kakosi embeera y'ensi oba embeera y'amaka nzibu kino kifaanana n'okugamba mbuno oba katugambe nti nno bajjajjaffe baali batuufu okugamba nti atagikutteemu ne bwaba ogambye atagizinyisa tamanya buzibu bwaki bwayo oba bulumi bwayo oba bugonvu bwayo naye n'abasajja abakola ekikolwa ng'ekyoyo ow'ennansana kye yakoze bw'aba akikola tamanya buzibu oba bulumi bwa mutima mutima gwa mukyalo ono bwakikola bulimu bwe mugenda mukola ebintu ng'ebyo sooka oddeko emabega ogambe nti bwe twali tutandika oba bwe nali nsisinkana omukyalo ono bigambo ki bye namugamba esuubizo ki bye namuwa ku ebyo byonna bye twayogera ntuukirizaako
omukyala singa ali mu mbeera ng'eyo ng'omwami alimutaddemu alina kukola wenzijaawo kakati ne munno byeyakusuubiza bibaleemu atukkirizaako bimeka era owumbewumbe koba ogamba biriwo ebitulemye nansonga tesikoze ekituletedde okulemesa kakati omukyala ebiseera ebisinga abakyala tukakkana kubanga mu butonde fe tuli baki tuli banafu ne bwe naleekaana ntya nja kumaliriza era omwami nsinzidde onoolaba nga nkusinzizza obwongo ojja kunsinza mu maanyi kakati omukyala singa embeera bwetyo ebituukako omukyala ono nja kumwebaza nnyo ekintu kyeyakoze obusirika era ekyabadde kituufu asooka addukireko muki yekubira omulanga ayambibwe kubanga ebiseera ebisinga embeera eno bwebeerawo omusajja akyoga bw'ati n'okuttatta taliiko nakusobola atta kubanga ekyo kyokka kimala okutta kati awo tuyigewo obugumiikiriza olina okubeera omugumiikiriza buli kintu kyetuba tuyikira ku mukyalo ono oba ku mbeera eyo nti buli kintu kyonna ekijja n'ebbugumu kyolina okutegera kimala n'amata bwe gabimba gakka n'ebinyewa bibimba kiwe buwi budde kijja okusinziira ku ngeri gyokoze gyokikuttemu buli bwe muleekaana mwenna tewali kyamuganyiro kyemuyinza kufunamu kati omukyala ngaomwami akutusiza mu mbeera bweti mukwano gwange nja kusaba beera mukkakkamu obawuliranga nga bigaanye kubanga munno bw'aba akukyali mwami kukyawa bw'aba yakyadde kakosi aba yakyadde ne bw'okola otya okukyawa nga kwaze nga kwagala bwe kujja nakusazeewo n'obuka n'ekikomera bayinza n'okukugamba nti oyo bwolaba yakafiirwa abasajja 6 ekyokufiirwa nga kiri awo bwayagala bwagaaya namumira namumalawo namunywamu omusaayi anamunywamu mala kutuuka kakati ne bukyayi bwabazze kiwabwibudde ate era kwagala gakyamala nakola kinakomawo ate naawe omukyala munnange gwe baleeta mu maka ga mukyala munno omusajja n'akugamba n'agamba mukyala munno ng'olyawo nti gweva ku kitanda munno yeebaka naawe neweebaka neweegalabanja neweetyoboola neweekola otya manya naawe waliyo olunaku lwe bajja okukugamba nti kiveeko nakituuleko bagamba okalya dda kaddadda kati teweeyibaala kati ku ngeri y'emigongo ekiri ebuyikwe ku kyeŋŋando ŋŋando buyikwe abaani bwenna abali mu mbeera eyo bannange ngamba saasidde kibi nnyo naye gweomanyi okulinda minisita omulamba nabagamba ku social distance kinene bagitutte mu buliri kinene senga oyinza kyogera kinene ate kibi nnyo bannange nja kuddayo eri omuntu ekintu nga tukikuttemu tomanya buzito bwakyo bakyala mmwe ab'eŋŋando buyitwe singa mwali basajja ne mutegeera omusajja oyo bw'aba atumye munne aba atumye taba na muganda we naaba munne n'amugamba nti nno beeka ewa maama w'abaana neetaaga okukola emirimu wadde tuli mu lockdownsiri mu lockdown omusajja oyo bw'abanga yasabye aba yasabye kakati gwe omukyala akuba bala omugongo omuyimba kino ekintu kyakaseera buseera kigenda kuggwawo waliwo omukazi wenalabye n'agamba kati nze apetite yijiwa nga mugamba n'okunsiba enviiri nga sitalina sente omusajja yabadde muvuzi wa takisi gwe yabadde agambe omusajja n'agamba baatugala dda omuntu bamwe kaboozi era kituufu kati ate n'abakyala mbabuulire fenna kye twatutegeera oba tuli mu lockdown omukwano gwaffe tuguzze bujja mu maka gaffe gye tuli eyali yagamba munno nti wawasambwa wawasa ekisodde ekyo kati tulesaawo okulaba munno nga muntu mwagalane mwogere ebisesebamale bwe kiba tekiriwo munywa otuzzi mwekubagiriza kati gweomukyala omwami omukkusa akaboozi kubanga kaseera buseera ate naawe omwami nkolera ebinansanyusa gwe mwennyini nange enviiri nzanyiraako mu mutwe ekinavaamu onotera kijja kuba kigo kyamutusibemu ekitutwala nange ebyo bwebityo bye bankolera kyova olaba nti nekunye bwe nti fenera okudawuni tetugimanyi